Mwana mulenzi Burna Boy okuva mu Nigeria ayagala kusisinkana Bobi Wine nga principal we abula mwana muwala Pia Pounds abizeemu nate ne Eddie Kenzo. Ye mwana mulenzi Kate akola ku NBS akiguddeko. Yes, it's your boy Henry once again. Era bane mwena abagaro abekumira ku mukutu kafu ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV. Nkomyewo nate okubanga mbawo amawulire amapya mwena. Bane watu na kusubscribinga obanga goguni mulundi gokusoka kutuka ku channel ya Feno tukusaba oberengo subscribinga ngokona ka subscribe button akakali wamanga osobola okubeera nga yokumira ku mukutu kunogoka ogumanyikidwa kwa amawulire amaterevu oba amatufa gakagwa mu baserebu. Ye mwana mulenzi Burna Boy omuyimbi okuva mu Nigeria avuddeyo n'awandika ku mukutu gwe n'ategeeza mbuno ayagala kubanga asinkana mwana mulenzi Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu Robert. Era nga ategeezeza mbuno Bobi Wine ono yaliyoko mu Lagos oba mu Nigeria emirundi sigumu sebiri era nti Burna Boy yali yesunze conference ezo wakwati yasobola kumulaba. Abudde n'ategeeza mbuno Bobi Wine omu ku ba principals oba eggwanga litunulidde abavubuka abato era nti inspires abaana bangi oba abavubuka bangi mu nsi yonna nti era Bobi Wine muntu alina okuba nti buli muntu gwayegomba okuba nti asisinkana. Era n'agamba mbuno ye ayagala afune omulundi gumu gukagoga asobole okujja oba meeting mwana mulenzi Bobi Wine era nti kino kintu ajja kuba akisanyukira ddala era nti ajja kuba musanyufu nnyo olw'okufuna akakisaako era nga ajja kuba akalinze era mbu asaba Mukama akamuwe. Ye mwana muwala Pia Pounds enkolagana ye wamu ne Eddie Kenzo ezemu nesituka buto. Kino kivudde oluvannyuma lw'okuba nti mwana muwala Pia Pounds yava mu kibiina kya Big Talent oba ekikulembera mwana mulenzi Eddie Kenzo era nasalawo abeere nga akola bibye. Era bana babiri bali mu plan era bagenda kuba bafulumya akayimba kaabwe era nga negenda kuba collabo era nga eno collabo baganya muno egenda kuba hit song era nga abaganya no mwena abafanzi bawe mwerinde okubanga guno kugenda bera muliro. Bana babiri babadde nga tebakya tambula babiri nnyo oluvannyuma lw'okuba nti omu ku bo oba Pia Pounds yasalawo nava mu kibiina kya Big Talent era nti yasalawo abeere nga akola bibye naye nga bana babiri bo enkolagana yali nyingi yali y'amaanyi nnyo mabega kaawo era nti twabalabanga batambula babiri naye nga lisaimano basazeewo bakikolewe bati oba basazeewo baberenga bakuba omuziki babiri era nti kana kayimba kagenda bera kakabi. Ye mwana mulenzi Case aweza ku program ya Uncut ku NBS akikuddeko oluvannyuma lw'okuba nti yavuddeyo n'ayogera nti yabadde akona bukonyi myaka 19 ku kabirthday ke kano akayise. Ye bafanzi bavuddeyo ne bategeeza muno mwana mulenzi Case yakoze ekintu kibi nnyo okuba nti emyaka yagitemye nnyo okutuuka ku sseeryo era nga bagamba muno kino kyakoze kyo si kyabasajja wabula ky'abaana bawala bokka balina okuba nga bakikola. Naye bafanzi bavuddeyo ne bagamba muno mwana mulenzi Case mulenzi mulungi era nti bangi baali bamutunuuliriza amaaso abali mu myaka n'egisuka ku egyo gyayogedde lwakuba nti kino kyo kyaba disappointinze nnyo oluvannyuma lw'okuba nti emyaka yagisaze nnyo n'agamba muno ye alina yabadde akona bukonyi myaka 19 nti era ye akyali mwana muto era nti ali single era kino nga kyakutudde nnyo abantu. Yes, oba tonawo kusubscribinga banenga goguni mulundi gokusoka kutuka ku channel yaffe emanyikidwa nga HK Entertainment TV. Tukusaba obeere banenga subscribinga osobola okubeera nga yokumira ku mukutu guno kukakuka ogumanyikidwa mu Uganda nga HK Entertainment TV. Era njagala mbeere banaye mwena nga mbeerekereza mwena abaagalwa era nga mbagamba muno njagala era nga mbagamba muno tubaagala nnyo era nti tubasanyufu okuba nti mwatusima. Yes, it's your boy Henry era nga ngenda kuba banaye nga mbeerekereza era nga mbagamba muno mweraba tujja kuba tulabagana mu kavidiyo kaffe akaddako oba mu mawulire agajja okuba nga gaddakawo. Bye bye.